Omwaka 2007 gavumenti ya Uganda yazuula amafuta mu disitulikiti y'e Buliisa era okuva ku olwo abantu b'e Buliisa obulamu bwabwe bwakyuka nnyo naddala eby'entambula byabagondera olw'enguudo ezikoleddwa gavumenti. Mu mboozi eno tukuleetedde disitulikiti y'e Buliisa emu ku ezo ezikola obukama bwa Bunyoro nga ye disitulikiti esembayo okutuuka ku nnyanja Muttanzige oba mu Lunyaanyimbe Lake Albert. Bw'oba otandise olugendo luno ng'ova Kampala mu kibuga eky'eggwanga ekikulu okwolekera disitulikiti eno, amakubo ga mirundi ebiri agakutuusaayo. Osobola okuyita e Kampala, Mityana, Mubende, Kakumiro n'okweyongerayo. Wabula olugendo lwaffe luno ffe twakozesezza oluguudo lwa Hoima Road, ekitegeeza nti twasimbudde Kampala ne tudda e Wakiso, Mityana, Tuuto Kiboga, Kyankwanzi okutuuka mu kibuga eky'e Bunyoro ekikulu eky'amafuta Hoima. Omuganda agamba atannayitaayita y'atenda nnyina okufumba. Bw'oba tonatuuka ludda luno tomanya nti ebintu bitambula bulungi ddala ng'oba oli awolowooza ewammwe yeewasinga. Naye ekyamazima gavumenti ekoze enguudo eziseeyeeya mu disitulikiti y'e Buliisa nga teyakoma ku nguudo zokka, ezimbye emyala ebitaala ku nguudo ng'ekibuga kyonna kifaanana bulungi. Hoima okudda e Buliisa waliwo kilomita 9 zonna za koolaasi. Tweyongeddeyo ku kyalo Boma mu Butyaba Town Council. Kyokka ekyewuunyisa ng'eno abatuuze ate balabika tebakozesezza bulungi nguudo gavumenti ze yabawa. Amayumba abantu ge basulamu tegaweesa kitiibwa, abantu basula ku nguudo zino, abaana abasinga tebasoma, basiiba bakyabanku ate n'okukola emirimu emirala. Agaba Simon Kinene eyaliko ssentebe wa Buliisa District atubuulidde ku mbeera abantu bano mwe bawangaalira. Level of income of our people here is still very low because most of them are fishermen, farmers who do cross crop husbandry, but mostly from the hole to the mouth and from the lake also to the mouth. But their difficulty is still. RDC w'e Buliisa Baheebwa Longino Byagagayire naye ayogedde ku nguudo ennungi eziri mu kitundu. Nnungi nnyo, at least ntegeeza nti mu Uganda tiwala abalina enguudo ziringeza wano Buliisa kubanga bazikola in special way, baziteekako 5 layers kulaba nti emmoloka ezizitowa ezireeta ebintu by'okusima amafuta oluguudo tirubeera lubi. Ayogedde ku makulu g'ekigambo Buliisa nti kitegeeza kulunda bisolo nga ente era abantu b'eno balunda nnyo ate balimi ba mmere nga muwogo nga kuno bagattako n'okuvuba era nga bino bibanguyirizza obulamu naddala eby'entambula okuba nga byalongooka. Buliisa waliwo economic activities, bali balimi, ekisooka bali balunzi ba nte. Buliisa kitegeeza nti abalunzi b'ente. So bali n'ente, ekyokubiri bali n'ennyanja, essente bazijja mu kuvuba. Byakyambadde Lawrence ku Rasot TV Omunnyo.